Matovu hodo. Wanje? Wasuze otya? Alhamdulillah nasuze bulungi. Amina. Nabakaseke nda kutola kabana. Ate wasuze otya? Nange nasuze bulungi nebaza Katonda. Amaanyi yalera atandisiza mangi gayogeza. Amaanyi mangi. Nange kwemvudo mwetegeriza ne. Dirwe nalinzize wano nga ndi munafu. Aliwo olumu lwojjanga empeera ge kuyitiddemu ddala. Naye kati leero. Wali wansi paka wano. Muli mutya? Tuli nze ndi okay ngazo amoke. Kasekende na Yesu. Mbejja nange nagambye nga tutuse. Kasekende. Anti go ino kuyoge mama. Solo kugamba tuli bulungi. Nagambye ndi bulungi. Inga twakatandika. Kati tumaze tuli bulungi. Alhamdulillah mbwa muri bulungi. Kasekende. Naam. Osobola okomba ku nnyindo yo. Wagezesa. Ageza kala obasobola. Kizo kwa mba muddo weddeme na Yesu. Tosobola ne wano waliwo bayina nnyindo. N'okuyisa ku mumwago wano. Waliwo bayina obunyindo obwanvu wasongola. Era yange ekiganda. Ne webera yasongola olulimi terusobola kufulukayo. Tosobola. Kati nno mwe mukyali awo mugezesa nnimi zammwe. Waliwo omuntu atambudde amawanga gano mangi, atambudde ensi nnyingi nnyo. Ng'ekimutambuza amawanga olulimi lwe luwanvu nnyo. Kasekende bireke tojja kusobola. Weyongere okumanya mu program Musamba katonyeze mu Indapale FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Amachaga lunaku olwakusatu njagala okwebaza wonna w'osinzira okubeera nti otugoberera kyokola kya amaanyi nnyo nnyini ddala. Programu ettuli omukeeze nze omugabi MATOVU nzarwa z'ekyaddondo bamaze ate nange kati mukadde kano okweyunga ku mumbejja Frida Mazzi kw'ossa ate ne Kasekende Francis ate okutuusaako akanyomero akaweeyongera okumanya. Nabagamba nti mu kanyomero kano akaweeyongera okumanya tukuleetera ebintu eby'enjawulo ebikoleddwa abantu ab'enjawulo era ne bibafuulira ddala ab'enjawulo ku bannaabwe. Nga bwe nabategeezezza olunaku olw'eggulo era bwe nzize mbategeeza ebbanga lyonna nti buli muntu kyakola kimuleetera okubeera ow'enjawulo era n'ayingira mu bitabo by'ebyafaayo okubeera nti ayina ekyenjawulo ekimwawula ku balala. Kakati olunaku olwaleero njagala tutunuulire omuntu akyasingidde ddala okubeera n'olulimi oluwanvu tanka. Okubeera n'olulimi oluwanvu ono yakikola oba yamenya rekodi nga bapimye obuwanvu bw'olulimi lwe nga busukkira ddala ku buwanvu obw'omuntu ali nnomo bw'ateekwa okulabika nti munnange abeera nabwo. Omukulu ono ayitibwa Nick Stowiball. Nick Stowiball yagenda maaso n'okulabika nti awangula ekirabo kino mu mwaka gwali gwa 2012 ng'ennaku z'omwezi 27 ne bagenda maaso n'okulabika nti bamutongoza mu Guinness Book of Records ng'omuntu asinga olulimi oluwanvu naddala ku sayidi ey'abasajja. Ono genda maaso n'okulabika nti apimibwa kyava ku bantu ab'enjawulo okuwakana nga bagamba nti nze nsinga olulimi oluwanvu nga bamuwakanya. Newankubadde yalina olulimi luwanvu kino tekyamuwa nkizo kubeera nti yali atesitinga nnyo ku bintu eby'enjawulo nti akombako obukombi nti n'amanya nti kino bwe kiti kyali tekimuwa nkizo mu ekyo nga bwe twatunuulira oli yali awunyiriza ennyo olw'okubeera nti era yali asinga ennyindo empanvu. Omukulu ono ekyenjawulo ku lulimi lwe nti bagenda okupima obuwanvu bwalwo nga luweza sentimiters zaali 10 n'akatundutundu kamu nga ze inchi 3 n'obutundutundu 97. Kitegeeza nti lwali lwawukana ku nnimi ezaffe ez'abantu aba bulijjo. Bw'onoopima olulimi lwo singa obeera ogenze mu bipimo bw'oba mukyala ogenda kwesanga ng'olulimi lwo luyina sentimiters 7 n'obutundutundu 9. Abamu ojjasanga nga balina sentimeters nga 7 n'obutundutundu nga 5 6 7 bwe watyo. Then abalala bw'aba musajja agenda kubeera nti ayina olulimi nga luweza sentimeters 8 n'obutundutundu 5. Ekyo Allah bw'atyo bwe yatonda abantu nti omusajja olulimi lwe terwenkana na lulimi lwa mukyala mu buwanvu. Ekyo bw'obadde tokimanyi akwata olulimi lwo olupime okwate n'olw'omwami lwo nalwo olupime ojja kulaba nti waakiri ennimi zammwe tezenkana mu buwanvu. So olw'omusajja lubeera ne sentimeters 8 n'obutundutundu 5 then olw'omukyala sentimeters 7 n'obutundutundu 9. Wabula omukulu ono Nick yeesanga nga olulimi lwe bwe baalupima yali ayisussaamu sentimeters 2 namba
mu lulimi olw'omusajja lwateekwa okulabika nti abeera nalwo olubeera nnomo. Era ono olulimi lwe alukozesa ebintu bingi ng'asobola n'okukiriininga feesi ye. Emmere singa eba egenze eno ku kalevu, emmere ng'egenze ku sayidi ey'ettama, emmere ng'egenze wano waggulu ku mumwa ogwa waggulu nga ku nnyindo, asobola okugikombawo era ne kimuleetera ebitabo by'ebyafaayo okumutongoza ng'omuntu asinga olulimi oluwanvu. Ono kino kyalina agamba nti kimuleetedde okubeera ow'enkizo eri abantu abalala, era yatuuka n'okuwangula ssente eri abo abaagala ennyo okubeetinga. N'abagamba bannange, nze nsinga olulimi oluwanvu, ne bawakana ne basimbawo ssente ezo n'azirya. N'ategeeza nti ne mawanga mangi gy'agenze ng'abantu ab'enjawulo bamwewuunya okubeera nti olulimi lwe waakiri yasobola okukomba ku katiipu ak'ennyindo ye, asobola okulutambuza ne lwetooloola sayidi ey'omumwa yonna yonna, kosa n'okukomba eno wansi ddala ku kalevu ke, nga okupima zino sentimiters 10 n'akatundutundu kamu. Baali bagenze maaso n'okupima sayidi ey'olulimi singa alusowola ne lufuluma wabweru, then wanene emimwa we gyewumbira ekitundutundu ekyo ekifuluma wabweru. Kye bagenda maaso n'okulabika nti munnange bapima ne bazuula sentimiters 10 n'obutundutundu obwo. Era nawe bw'onooba okutta olwo n'olusowola n'olumalayo bw'oti, kati kwata omumwa we gukwatira ku lulimi nga luweddeyo, opima obuwanvu bwalwo, ojja kulaba nga ze sentimiters munnange z'olina ku lulimi lwo olwo lwennyini. Kakati ono ekyamutambuza amawanga ag'enjawulo ne kimuweesa n'ekirabo ekinene. Olulimi lwe luno alukozesa nnyo naddala mu kusiiga ebifaananyi, nti akomba mu bwino n'agenda maaso n'okulabika nti alukozesa okusiiga ebifaananyi eby'enjawulo, byagenda maaso n'okulabika nti afunamu ensimbi. Era artist omukulu ono amanyiddwa nga Nick Stowball, yasinga olulimi oluwanvu mu nsi yonna. Guinness Book of Records bamutongoza okubeera nti ye muntu ayina ekitendo ekifaanaganako ng'ekyo, the longest tongue in the whole world. Yalina engule eyo, yagiwangula mu 2012 ng'ennaku z'omwezi 27 Novemba. Ava mu kitundu ekimanyiddwa nga Salinas mu California mu ggwanga erya America. Eyo gy'asinziira, ensi yonna n'emutegeera ku lw'ekyo Katonda kye yamuwa okubeera n'olulimi oluwanvu nga luweza sentimiters 10, lwawukana ku lulwo sentimiters 2 zaakusingako. Weeyongere okumanya ku 17 Part of Africa Radio, ekkula eri omuntu wa bulijjo. Weeyongere okumanya mu program etuli mukeeze. Tokannek. Ye olulimi lwe lumutuusiza wangi. Kati gw'olina kyanjawulo ki? Ekyange nze nkimanyi sijakyogera abeebiso bangi. Kasekende olina kyanjawulo ki? Ogenda mitabo nkyezuula kwekandira ekirala kyende nzijja kwekanzijidde mu kirala tukugambye nti gundi nno yalinayo ekipya kye yaleeta kyemwali mutasuubira mwawengenderera maaso awo gyagenda okunda nina ebintu ebipya ate ebijja. Nze kyemanyi bwenkwata ku mmere awo okufumba awo at least awo nemanyi okulya okulya ate kuzibu. Nayo likodi eyiye bwe tuddeeyo oyo alira emmere essaawa ezigenda mu 2 n'okusoba. Kyekigenda muyinza mu bitabo by'ebyafaayo.